Nsabye Namuseku luli olulangira olutuwa empologoma ya Buganda. Bwe mmala Namuseku bajjajja abataka bakulu b'ebika bya Buganda. Awo Namuseku bazzukulu bannange bwe tuggumiza ebika era n'abaana ba Buganda bonna. Mukama yeebala okukuuma, yenze mulongo mwagala omuzana Kabaka. Nzize n'ekibuuzo kye ngenda okubuuza ate nkyeddemu naye oluvannyuma era mbannyonnyole. Nga kigamba nti lwaki Abaganda bawanya ekitiibwa Namulondo yaabwe era lwaki baagala nnyo Kabaka waabwe ebiseera byonna okuviira ddala mu byafaayo eby'edda era nga bawulize eri Namulondo n'eri Kabaka. Kale bangi twayigira ku bakadde baffe okuva ku bo n'entambuza y'ebintu ate ffe twakulira mu kiseera ekyokuba nti nno waaliwo okugeraageranya okw'enkola ebbiri nga tulaba enkola endala abakoloni gye baali bagezaako okuteekawo n'enkola eno eyaffe bakadde baffe kwe baali batambulira. Kwe tukimanya nti buno bwe buwangwa bwaffe yennono yaffe bye bitugatta naye si kyekyo kyokka birina n'omulamwa gw'amaanyi. Waliwo ensonga. Ngenda kuwa ebyokulabirako ebiraga abadde tamanyi naye n'okujjukiza oyo abadde yeerabidde lwaki Abaganda banywerera ku Bwakabaka bwabwe, kubanga wabaddewo akanyigo era kakyaliwo akabajja ku Bwakabaka. Wabaddewo okwewera, tujja bibajjako myaka 2 bajjako ba tebakyaliwo, okugyawo enkola eno yonna bagisende bateekewo ebintu ebirala era Abaganda ne balemerako wadde nga abakoloni baakola era bakyakola buli kyonna kye basobola okubajjako obuwangwa bwabwe ennono n'ebibadde batambulirako ebiseera byonna. Kasooka nga Bugande tugimanya ffe nga Buganda, kasooka nga tuba nga tugitegeezebwa twamanya nti yalina Obwakabaka. Abantu abamu bamanyi okwogera ebintu eby'enjawulo naye ffe kyetu Baganda omuwawa biki, naye n'ebyo byonna ebiseera ebizibu ebyabangawo Obwakabaka tebwabeerako kintu kipya eri Abaganda. Baalinga bakimanyi ne babeerako ebiseera ebyabeerangamu eby'okusoomoozebwa naye era ne baddayo ku kintu kyabwe. Kati ensonga ezo omulamwa gwe mbadde njagala obbawa, njagala okubawa ensonga lwaki Abaganda baddangamu buli kiseera kweka kyabanga kiseera ebiseera ebyo nga bw'owulira omuwawa oba gundi Ssekabaka Kimera we yabeerera nga Buganda terina kabaka, gundi Ssekabaka Kimera n'ajja ate n'addamu buto okutereeza ebintu kwegamba kino ekiseera kye tulimu sigamba nti nno ffe tusoose okukibaamu ekyokubeera ne Namulondo ng'erina okusoomoozebwa ne Kabaka waffe nga Obuganda buyita mu buzibu, naye ate ebiseera ebyo byabangako ekintu kye bituwa nti abantu baddangamu okuddamu okwetegeera n'okutegeera Obwakabaka bwabwe buto era nga bwe tuweebwa omukisa guno era bwe tusuubira nti nno tewali muntu yenna omukulu yandigusibiddwa oba n'okusubwa okugubuulira abaana be mu ngeri y'okubateekateeka, kubanga abaana okubateekateeka nga n'ensi bwe mugiteekateeka kwe kufuna ekifo n'abantu abateeketeeke ne bibeera wamu. Kizibu abantu abateeketeeke okubeera mu nsi eteri nteeketeeke ne babeera bulungi, oba ensi eteri nteeketeeke okubeeramu abantu abateeketeeke ne wabeerawo eddembe. Kyova olaba nti nno kino kye kituleetedde omutawaana nti Buganda yatabanguka olw'okubanga abajja baatandika okutaagulataagula ebintu wadde nga abatusooka baali bo mu kutegeera kwabwe nga batereevu naye baali tebasobola kukuuma butereevu obwo ng'ensi yonna ebeetoolodde ya muyaga gugiyuuya. Kati ensonga esooka, Obwakabaka bwe bukulembeze obutonde obusibuka mu buzaale era bwokka bwe bukola ebyo Katonda by'alagira nga kwegamba kiringa bw'onula bwe tusoma mu Bayibuli nti byoyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Bwakabaka bwe bufuga eri neeno bwe bulina okukulembererwamu abantu ba Katonda. Nzigumiza ekintu kino nga bwe kitubuulirwa abaatusooka era nga nakyogerako era n'omulundi omulala mu ddoboozi ddala nti Obwakabaka Abaganda si be baabuteekawo, Obwakabaka bwa Katonda.
kale kibeera kyangeri nnyo omuntu ng'okkiriza mu Katonda naye notokkiriza mu bukulembeze bwe yateekawo. Katonda teyateekawo bintu by'oba oyagala oba kwega oba oyagala dde n'oba oyagala odde eri. Ebyo biriwo naye nga kyakulondako oba okola nga ye amateeka ge bwe gagamba oba okola birala, naye ng'amateeka ge gage g'obulamu n'enkola ezo ze yatuwa. Kale omuntu yenna akkiriza mu Katonda oba olina okutegeera nti obwakabaka kyekintu kye tulina okutambulirako, lwa nsonga nti ebigambo ng'ebyo nti oba pulezidenti biki toyinza oligamba nti nno Katonda teyakimanya kyeyava tagamba nti pulezidenti waba pulezidenti nti ye pulezidenti waba pulezidenti, ye yagamba nti kabaka baba kabaka. Kati bapulezidenti bali ku lwabwe, si babe wadde abantu bagamba mbu ate kale Katonda yes waliwo ebintu Katonda byakkiriza bibeewo, naye si buli kimu nti Katonda yakikola. Ekyo tulina okukimanya nakyo nti nno n'omwoyo omubi aguleka gubeere nga gusobola okukolawo ebyo byonna ebyo obulamu engeri gye bwatandikamu abantu bonna babimanyi, naye saagala kubatwala mu bingi kubanga gye bwatandikamu n'omwoyo omubi engeri gye gwajjamu okubeera nti nno gujja ne gukyusakyusa ng'ebintu mu nsi n'okuwabya abantu, ebyo abantu abasinga abagoberedde ebintu by'obukkiriza babimanyi, n'abagoberera ebintu birala bamanyi nti mu nsi mulimu ebikyamu mulimu n'ebituufu. Naye saagala batwala mu bingi kuba mbadde njagala nkola eddoboozi nga limpimpi okubakondera ku nsonga ezo lwaki Abaganda banywereranga ku bwakabaka bwabwe buli lwe bafuna okugezesebwa, tebakomawo era ne bagamba nti nedda tutereeze obwakabaka ffe tubuzzeewo. Kati ennamba ey'okubiri, mu bwakabaka obuyinza buva eri Katonda era nga buyita mu buzaale. Kale ku buli mutendera gw'obukulembeze okuva ku bazadde abooluganda abatukulira baganda baffe okutuukira ddala okuyita mu mpya, mu nnyiriri, mu mituba, mu masiga ne mu bika, nga wonna obukulembeze buva mu buzaale, mu kuzaalibwa, ani yazaala ani. Ekyo kiwonya eggwanga obusambattuko bw'okulonda abantu ebiseera bingi abatamanyiddwako buvo na buddo, era ababeera ababi mu buli ngeri nga bafuga mu ngeri ebisinga zibeera za ttima, era abakola ebyobulabe obulumya abantu n'okuwabya eggwanga. Ekyokusatu, olw'okuba nga obwakabaka buva wa Katonda, kino kitegeeza nti era buva mu mukwano, kubanga Katonda gwe mukwano. Obwakabaka bwa mukwano wakati w'abakulembeze n'abakulemberwa, okuviira ddala ku bamaama ne bataata okuyita mu bika okutuuka ku kabaka n'abantu be. Eyokuna ensonga, ku ntikko y'emitendera gy'obukulembeze we wali Namulondo, okwo kwe kutuula Ssaabasajja Kabaka omukulembeze omukulu, oyo abeera Muganda yenna nga Muganda, ng'omusaayi gwe gumu n'ogwabo bakulembera. Bw'atyo ne Bayibuli bw'ekirambika mu kyamateeka essula 17 olunyiriri olw'15, tolemanga okussaawo oyo okuba kabaka okukufuga. Mukama Katonda wo gw'alyeroboza omu ku baganda bo gw'olisaawo okuba kabaka okukufuga. Si kirungi gwe okussaawo munnaggwanga okukufuga atali muganda wo. Tukaddemu ekyamateeka essula 17 olunyiriri olw'15, tolemanga kussaawo oyo okuba kabaka okukufuga. Mukama Katonda wo gw'alyeroboza omu ku baganda bo gw'olisaawo okuba kabaka okukufuga. Si kirungi gwe okussaawo munnaggwanga okukufuga atali muganda wo. Bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda waffe. Kati awo kiraba nti nno ebintu by'okugamba nno mukwate abantu mugende mulonde nti oba musoboye niyo bamugende tebikkiriziganya, Mukama Katonda takkiriziganya nabyo. Ye yabatondamu abantu ng'amanyi nti nno musobola okwefuga mmwe mwennyini wakati ewammwe, mmwe mwennyini. Kabaka wa Buganda tumuyita ekisikirize kya Katonda kubanga kabaka alamula ng'asinziira mu butonde, asinziira ku butonde, ku mateeka g'obutonde, era obukulembeze mu butonde bwaffe bututwala wa Katonda waffe. Kwega nti oli agamba nti akukulembera, omubuuza onkulembera ontwala wa?
kati ekintu kino kyangu kyakumanya kubanga oli omuntu ng'ava mu mmwe amanya obuvo bwammwe newa gye mugenda. Kati ebyo byowulira omuntu ng'agamba Ssaabasajja era nze ng'omuganda tamanyi gye muva tamanyi gye mugenda. Kwega nti ye bwe mugamba muli baganda ng'anyiiga so nga te obwo bwe butonde bwammwe. Kwegamba kyova olaba nti nno kati nga bano abantu abali mu gavumenti ng'ez'ekipoli kya Uganda abo si bakulembeze abo bawambi buwambi. Kati twongera ku nsonga yaffe waggulu wa kabaka tetuulayo muntu mulala yenna kubanga tewali kifo era mwoyo mubi yekka yasobola okugezaako okwenyigawo. Kwega bwe tugamba nti tewali kifo waggulu wa kabaka Katonda yabeerawo tugambye nti nno Namulondo etuula wansi etuula eri mu kisiikirize ekya Namulondo ya kabaka. Kwegamba manyanga ya Katonda kubanga bw'obanga otaddewo omuntu omulala wakati awo nti oba n'abakyala b'Ebungereza oba kabaka w'Eburundi kingi w'Ebungereza ate ono yatandika okuwa amateeka gana amateeka kabaka kwatambuliza ensi butereevu gava mu butonde gava mu mutonzi. Kati omulala aba atuddewo awo akolawo ki? Nga ne Katonda yennyini amateeka gaba butereevu oli aba atuddewo ng'akola mulimu ki? Kati oli kyava gani mwoyo mubi yekka yayinza okutula wakati wa kabaka neki ne Katonda ng'akulembera abantu be. Era ekyo kitukakatako okugaana omuntu yenna okujja okwerembeka wakati awo era tulina kimutegeeza mu butuufu nti otusiikiriza okitegedde otusiikiriza okuva ku Katonda waffe toteekwa kubeera waawo kubanga tewali mugundi Katonda teyeetaaga mutaputa. Tuteekwa okukigaana era n'okukirwanyisa okulaba nti waliwo omuntu yenna ayimirira wakati awo. Kwega kiringa nga bw'onoolaba ku budde obunnyogovu oba mu biseera kwegamba ebyokubanga abantu bonna baagala okubeera mu kasana kaabwe kwegamba nga bwe tumanyi nti Katonda kitangaala ate olina gy'ayimirira mu kitangaala kyo. Abanga omuntu ayimiridde mu kasana ako ng'oyagala okubeera ng'oyota akasana ko mujjukire bwe twali abaana bato olina gy'ayimirira mu kasana ko ng'ate naawe okeetaaga ng'ebintu tebibeera birungi nnyo emboozi tebeera nnungi nyaawo. Kati mu kutunulako mu Bwakabaka nga katugambe obw'Abangereza balina ekigambo kyabwe ekya mu lulimi lwabwe ekigambo kyabwe ekya king kiva mu kigambo kin ekitegeeza abooluganda family oba race olulyo katugambe oba ekika era nga king yakulira abooluganda abo gwenza ogamba mu lufuti lead of the family era eggwanga eritambulira mu Bwakabaka libeera nga bw'olaba family ennene kwega kyoyinza okuyita mu lufuuti extended family nga buli waluganda kwega buli omu nga waluganda ku munne alina oluganda ku munne kwega nga gwe mukwano ogwo okubeera nga gubagatta kubanga era mulaba nti bw'oba wenyonyeza nnyo mwenoonyeza nnyo na buli muntu gw'osanga omuganda ogenda okulaba nga mulina akakwate bwe muddayo ku bujjajja kubanga Mukama yakikola bwetyo nti buli ggwanga linaabeera nga livudde mu muntu omu abantu ne bajja ne babeera nga balina ebika nga be bantu abo abazaalibwa omukulu w'ekika omukulu eyasookera ddala omuganda gwe tugamba nti yasooka kuba Katonda bwe lwakola amawanga atandika n'omuntu omu ng'era bwe yakola ng'atandika ensi n'omuntu omu ne muba nga mwenna muli omuntu omu. Ekyo tekiteekwa kubeera lugero bugero tulina ffenna tuli omufena muli omu era mubeera omu kuba mwava mwenna mu muntu omu bwe kityo bwe kibeera kwega bwe kitambula. Kati nnamba ey'okutaano kati nakino kankiteeke wano ku nnamba ey'okutaano nga ŋŋamba nti nga bwe kiri mu buwangwa bwa Buganda era bwe kiri ne mu Bwakabaka awalala naddala mu Bayibuli kabaka abeera n'amateeka agage kwatambulira n'olwekyo wadde abantu b'eggwanga lye naye ate naddala bagwira bannamawanga tebalina kubeera nti bamala gamwegeraageranyaako ayina amateeka agage gatambula mukugamba nti tukimanyi wano mu Buganda kabaka takola kino kabaka takola kino ate nga ffe abantu aba bulijjo tubikola ate oga nti ffe tukola bino ate nga ye kabaka ate abeera ng'akola ki ng'oluusi tabikola ebintu ebimu bye tukola nga
ng'ate naye byakola ate ffe tetubikola. Kwegamba nti ayina amateeka gatambulirako ng'omukulembeze na buli bakulembeze n'abataka abakulu b'ebika nabo balina amateeka gaabwe era kwe gatambulira. Ate ffe abazzukulu ng'oluusi ebyo ate ffe tetubitambulirako. Ate ebimu byakyusibwamu kubanga edda abataka nawulira nti ekyokulabirako ndi nga babaziika nga kanjogere ku ekyo wadde nga si kye kyandisookeddwako kubanga bingi nnyo ebibafuga mu bulamu. Nti babaziika gundi ku futi 15 ate ng'abantu ba bulijjo babeera ku 6 ne baga nibagumira ente lyalo ligenda bajjayo balina okubeera abataka nga banywevu mu ttaka. Bwe nawulirako bagamba kati naye mpadde bwe kyakulabirako naye nga n'okubatuukirira okubabuuza bayinza bwennyini okwongera okutunnyonnyera. Balina ebintu kyemmanyi nali mpuliddeko ebintu bimu naye nga bwe sibinoonyerezaako sijja bibagamba ate nga bwe nabategeezezza nti akatambi njagadde kabeere katonotono. Ekyomukaaga ensonga y'omukaaga, Buganda ggwanga lya bakulembeze n'abagoberezi. Ekyokulabirako ekisinga obulungi be baana abalongo nti wasifa okuzaalibwa bw'ati okufuluma bw'ati mu lubuto lwa nnyina oba babiri ng'amaze okulya ekyobukulembeze ku munne kato oba nakato, ate nga bombi baganda baabwe be babeera basanzeewo ate be bakulembeze baabwe. Olwo abo ne bakulemberwa maama, maama n'akulemberwa taata, taata n'akulemberwa bajjajja, ate ne taata naye alina ne bakulu be, ate alina ne bato be bakulembera. Kwega buli muntu abeera mukulembeza emirundi mingi nnyo ate ng'era akulembera emirundi mingi. Kwega ne kigenda bwe kityo kyonna okweyongerayo nga kyeruka paka ku kabaka. Naye ate jjukira nti n'omuntu obuntu yenna mu Buganda bw'aba kusinza emyaka era abeera mukulembezeewo. Olina okuwuliriza kiki kyagamba era n'okumuwa ekitiibwa ekyokubanga ye yakusooka okubeera nti no yajja mu nsi. Kati obukulembeze buno ne bubeera nga bwa bulamu bwonna. Kwegamba tolina lunaku wadde nga ebiseera bituuka maama n'akuyita ng'ate akuyita mukadde maama, kwegamba nti ayinza okuyita ekyo naye ate era kubanga obuvunaanyizibwa bulina engeri gye bukyukamu naye era yabeera omukulembezeewo. Kwega ne bw'abeera nga takyatambula nga takyasituka era okyawulira ebigambo bye era okyasobola okugenda n'omwebuuzaako. Kwegamba obukulembeze bwennyini ne bubeera nti nno kitegeeza buvunaanyizibwa na kuluŋŋamya mu mukwano. Kati ebiseera bingi mubaamu n'okubonerezaamu oba n'okubonereza okwa ddala. Kati ne kibeera nga bwe buli omu alina baakulembera n'abamukulembera era buli akulembera era abeera mugoberezi. Kati kino kiwa Omuganda okumanyira n'okutegeera kubanga omugoberezi omulungi ayiga ebimusomesebwa era abeera mukulembeze mulungi. Ate omukulembeze omulungi naye bw'abeera nga omuntu yenna bw'aba akoze obukulembeze obulungi ne mukyayigiramu. Kwegamba okusobola okubeera omugoberezi omulungi eri abo abamukulembera kubanga abeera ategeera obuzibu n'okusoomoozebwa obukirimu. Kati gwe bw'oba okulembera abaana bo esaala yonna olina okulowooza kwate naawe muzaddewo. Kati bagamba Abaganda nti okusasula omuzaddewo naawe zaala. Okwegamba okusobola okutegeera ngeri ki gyakulezeemu n'obukulembeze n'obuvunaanyizibwa na biki ebyo byonna ku lw'eggwanga lyo n'okweyongerayo naawe zaala naawe okola ebyo byakoze. Naye ate ogenda okulaba ng'ate ebyo byonna etera bikutuwa n'okutegeera Katonda waffe mu buli ngeri yonna. Nabadde njogera n'omwana maama olunaku lwaleero ne twogera ku kigambo ky'okukola emirimu era gye tukola mu buweereza bwaffe mu nsi eri bannaffe. Ne tujjukira Mukama Katonda kye yakola n'atonda ensi n'agitunulira n'agamba nti nno n'abikkiriza yennyini byakoze n'abitunulira n'agamba nti birungi. Kati nga twali tukyogera n'abaana bateekwa okuyiga ekintu ekyo n'abantu abakulu weewaawo nti obuweereza bwonna bw'okoze tunula emabega ng'omaze olabe oba gwe kyokoze kikusanyusiza. Abazadde bakyogeranga naye kweganga ebyo olaba ebintu ebyo byonna ng'era bituyigiriza n'engeri Katonda enkolagana ye tugite relationship gy'alina n'abantu be, naye ate era nga bituyigiriza ne ku bakulembeze baffe ab'omu maaso abataka bakulu b'ebika ne kabaka yennyini. Kwegamba tuteekwa okubeera nga
tutambula naffe nga bwe tutunuulira ku mukulembeze bw'atuwa bwe buli era n'okumanya okusoomozebwa okububeeramu ekyo kibeera kituyamba nnyo okusobola okuba nti nno naffe tubeera abagobereza abateetuddeeko ng'era tuteekwa okukola kyonna kye tusobola okukola kubanga obukulembeze bulina kye buli nga bw'obeera mu maka toyinza kugamba nti omuzadde toliiwo oba omuzadde oli mukosefu oba omuzadde olina obuzibu abaana ne batuulawo ne balangalijja ne balinda nti ojja kukola buli kimu ate nga basobola okwetegerera n'okweweereza n'okukola ekintu kyonna ekiba kyetaagisa okukola naye ne babeera nga batudde butuuzi ebyo nabyo byetaaga ne tubeera nga tubirowoozaako kasita tubeera nga obukulembeze bwaffe butuufu tuteekwa okubeera nga era tuli bagoberezi balungi abakulemberwa okusobola okubeera nti nno obutebenkevu busobola okubaawo ku mitendera egy'enjawulo abakulembera n'abakulemberwa naye era okutuukira ddala ne ku ntikko kwega nti ekyo kiva mu biki bye tukola n'okutegeera kwaffe ku biki buli omu naaba nga ategeera ekifo kye nakyo kyateekwa okikoleramu kati ensonga y'omusanvu nga bwe tugambyeko waggulu awo obwakamaka maka amanene nnyo kwegamba nti nno maka nga buno kandi family extended family era mu bunene bwakyo ekyo mu bumu bwakyo buganda abantu bagenda bagamba ndi kubanga amawanga mangi gajja gano nedda ebika ebyenjawulo bwe byegatta byebikola omuganda si mawanga mangi amawanga mangi gakola mawanga magatte lino libeera ggwanga limu ekigatta ebika bino okubisibira awamu ne bibeera omuganda gwe mukwano munda mulinga ebinywa nga bw'onolaba ebinywa bwe bigatta ki bwe bigatta emiwula kati omukwano guno gulabikira mu mpisa ennungi kubanga empisa ennungi zigatta abantu ate empisa embi ne zibaawula kati naye ne kibeera nti nno kyova olaba kakati ng'olaba kakati ng'ekiri emmengo ebyo byonna ebintu ebigenda mu maaso ne mukulu Mayiga n'abo abantu abali emmengo abakola ebintu ebyokusoomooza n'okulowooza nno bajja kwawula abaganda nga balimbalimba tuwulira nti nno Mayiga gy'agenda agambanga abantu nti kabaka yamugamba okutunda ettaka kabaka yamugamba okukola ebyo kwegamba ng'alinga alowooza nti abantu basiru nnyo ebyo byonna bikulaga omuntu atali wa muffe kubanga tamanyi na Buganda bwe butambula ojja kujja olimba ebintu olimba ebintu ffe bye tumanyi bye tutegeera tubimanyi bino ebintu biri mu musaayi gwaffe bitambuliddemu emyaka n'emyaka omuntu bw'azaala omwana amuteekamu omusaayi abeera omwana oyo Katonda amuteekamu omusaayi gwe amukunyuulako ekitundu n'akiteekamu oli omuntu ate n'addamu n'aloka buto okitegedde ffe bajjajjaffe tumanyi ebintu ne bwe bitambula kati togenda kutuulawo ogambe nti otulimbalimba mbu kabaka yagamba kino nti yakola biri era ogenda gye bigenda okuggwera nga gwenyini ate nga gw'oswadde nga weeswazizza mu ngeri embi etegira nankani kintu ky'oweese kizito nnyo tokisobola kaakati ekyo ate kye bagamba era nti ffe abaganda bwe tubeera nga tuli wamu naddala nga twejjukiza obutonde bwaffe nga bwe nkutegeeza nno twava mu muntu omu nga Katonda bw'akola amawanga ge n'agayimirizaawo wadde abantu abamu babyogera ng'oluusi nga baba babyogedde naye Katonda buli lwakola eggwanga atandikira mu muntu omu oba mujjukira oba temujjukira bwe kityo bwe kyabeera omuganda n'agamba nti bwe bamenya mu lukwe olumu si bwe bamenya mu muganda kale gwe bw'onojja ng'olowooza nja kwogera obugambe wano njogera okugambe olulimi menye mu muganda guno gw'ojja okumenyeka amaviivi n'engalo zonna oziyuzeyuze tojja kusobola kukikola ekyo kati ensonga endala ey'omunaana era naye eva ku ekyo olugero bajjajjaffe lwe baatulekera nti bwe bamenya mu lukwe olumu si bwe bamenya mu muganda nti obumu bwaffe obuguumirira mu bukulembeze bw'obwakabaka kintu kikulu nnyo mu bulamu n'obw'abantu abalala bonna naye kati twogera ku bwaffe obwa Buganda kubanga ffe ng'abantu ebitonde ebirala byonna bwe byajja ku nsi byajja n'amannyo wadde
amanya amasongovu ennyo n'enjala ensongovu ennyo n'amaliba amakwafu na biki byonna naye ffe Katonda yatuwa bumu n'okutegeeragana kuno kwogeragana ne tutegeeragana obwo kye yatuwa era kyovula nti bwe mutategeeragana na kukola bumu bwammwe muyinza okubeera abangu ab'okutabulatabula. Oli kye yava kugamba nti bwe bamenya mu luku olumu si bamenya mu muganda. Mulina okubeera mulina okubeera nga mwegasse mu bumu n'omukwano n'okutegeeragana ne mulyoka musobola okubeera nga mwerwanako mu nsi muno ng'ensolo endala zo bwe zeerwanako so nga ate ez'empologoma era ziina enjala ziina amaliba amagumu ziina amannyo ziina amaloboozi amakambwe ennyo naye ate era zikolera wamu. Kati awo kyova olaba nti ataffe abantu Mukama we yatuweera obwongo ate bwo nga luliko mu maasoko kubanga ne tuba nga tulina n'ebintu ebirala bingi bye tuyinza okukozesa okwetaasa kubanga obumu bwaffe bwe bukuumi bwaffe era ly'essanyu lyaffe. Empisa n'obuwangwa bye bikuuma obumu. Kino tulina okubeera nga tukyejjukiza ekiseera kyonna. Tomala gagamba nti yanze bye sikyabikola yanze sirudo nedda tutwala abasajja ku gundi bambale busuuti ku gundi kwanjula biki ebyo byonna ebintu bya bulabe bwe tweteekako ffe ffennyini kubanga tebikwatagana na butonde na butonzi. Ensonga we ziri lwaki Mukama yawula omukazi n'abeera mukazi n'omusajja n'abeera musajja ng'era byonna ng'engeri gye birambikibwa mu buwangwa kwegamba nga kigamba nti nno obuwangwa bwennyini ng'era bukirambika nti okubaako ekikyusibwa kirina kuva mu kuteesa era kirina kulamulwa Ssaabasajja Kabaka n'abataka oboolyawo. Kati kyovula nti abalabe bagezaako okuyita mu ssiga lya Katikkiro nga bagezaako okukyusakyusa ebintu batwawule batunafuye. Kati ffe kye tukola wano kulaba nga ffenna tumanya era netutegeera kye tulwanirira. Kakati ebyo bye nnokoddeyo awo waggulu bye bikulu naye waliwo n'ebirala kubanga Obwakabaka bwaffe bulina ebintu bingi nnyo naye tusobola okubutegeera. Naye kakati ebiseera bwe bigenda ebiseera kakati bwe munaatunulako eggwanga engeri gye libeeramu nga libadde liseredde ne liwaba naddala ebiseera eby'abalabe nga baligenzeemu naye waliwo n'ebintu ebirala ebiyinza obbaleetera okutabukatabuka naye naddala abalabe nga bazze nti ekiseera kyonna eggwanga bwe liba ligenda okuteera lirina okuddayo okwetegeera lirina okuddayo okweteesa lirina okuddayo ku misingi. Kyova olaba nti nno Katonda bwe yali nga ajja abaana ba Isirayiri mu Bayibuli nga bajja mu gundi mu buddu yayita Moses ku lusozi n'amuddamu n'amuwa amateeka gwoganya amateeka ago gwe mulundi gwe yali asoose okugapawo yaddamu n'amuwa amateeka ku luno ng'agafudde 10 n'amuwa amateeka ate ne mu Bayibuli Yesu bwe yakomawo era yababuuliranga nti amateeka kintu kikulu nnyo. Kati mu ddoboozi edda bye bino byengezaako bategeeza nti tubitegeere ebintu bye tuteeka okutambulira ku tuleme kutambula fwa. Tewali gamba nti tugenda kubeera mu nsi nga tutudde butuuzi nga eddembe balituleeterawo ku sowaani emirembe bagituweerawo buli kimu bakituweerawo mwenna muteekwa okusituka mu Katonda bw'ati bwe yakikola nga ffenna tulina okukibeeramu. Era kyova olaba ku lugero lwa Nnambi n'ekintu nti yabawa gundi Kayiikuuzi bwe yajja ebintu ebyo tubiwulirawo naye ntugamba ningerogero naye ogenda n'obifaananyiriza n'obiraba nga bifaanagana nnyo ku bintu ebiteekwa ebintu nga bwe bitambulamu. Yabagamba nti kati ŋŋenda kugenda ngobe walumbe mukwate naye mmwe mwenna musigale mu mayumba tewavaayo. Kati laba abantu bagenda okuweereza abaana ku ttale okugenda okulunda embuzi. Kati ebyo ebintu biringa ebitono ennyo naye ebiseera bingi nnyo banaye mugendanga ne mulunda embuzi. Babagamba nti abange mujje tukole kino tulyoke tutambule tusobole okutuuka awantu awalungi nga mutandika abalala badde eno abalala badde eri abalala bali mu mbuzi kale nga tebakyabeera mu mbuzi zonna bagenda ne mu mbizi na mu biki byonna okitegedde no so agamba mwenna mukole kino kati tusobole okugenda wali mwenna mukole kino tusobole okugenda wali. Kaakati tuwulidde olwaleero luno nti Mayiga abadde n'emikolo mbwe egy'abavubuka ennaku zino alina emikolo mingi nnyo naye bannange kuswala n'okuswala waliwo akanaakane akatambudde akabadde katambula ku Facebook eyo ng'agamba nti nno simanyi Mayiga simanyi Kabaka
Kabaka Mayiga simanye nze ntwala n'okuswala obyogera mpulira ng'ebyowuwemu okitegedde ebintu ng'ebyo bitambula kyokka ate owulira mbu baagala kutwala simanyi ono mukulu Tuguma ayogera ku gundi eyo ewoono omwami Kwezi ku gundi eyo ku mitimbagano mbu kubanga yaboogeddeko ebigambo okitegedde kakati muli awo mmwe baleke boogerako bigambo oba tukuuma Bwakabaka kabaka mumwogeddeko ebigambo eri mugeni Mayiga ye kabaka okitegedde ebyo temunnabyogerako mbu tugenda kulumbagana Kwezi simanyi okitegedde kwegamba ebintu ng'ebyo ebibeera ng'abantu beerimu oli muweereza w'abantu bamwewereza mmwe mwennyini abantu baba nga batandise obbabuusabuusa engeri gye muyinza okutegera kwekkola ebintu ebituufu kati twalabye ku mukolo gwo ogwabadde Mmengo nti babadde bakoze omukolo gw'abavubuka emikolo gy'abavubuka yali yajjajjawo dda okitegedde lwaki kabaka amala kubejjako ne mulyoka mujjukira emikolo gy'abavubuka n'okugenda nga musalagalamudde n'omudde eri baabagamba dda nti muteekewo abantu b'amagombolola n'abaaki lwaki mumala kulaba nga mutawanya kabaka ne mulyoka mujjukira okugamba ne muteekewo amagombolola mulayize abantu kabaka nibalayirira abantu abalayirira Mayiga mumenya amateeka ga Mukama temuteeka kulayirira muntu mulala yenna Buganda bagigatta ku Ssaabasajja Kabaka yekka Mwenda Mutebi owookubiri abalala bonna muli bimererezi temusaanidde kukola ebintu ebyo mukola muswaza ate kankubuli nekambabuli nti muli mu lumanyiro mutumanyiira mulowooza nti abantu ba bulijjo Abaganda bakuyisaamu ngaayo Abaganda temukkiriza abasajja abo kutuyisaamu ngaayo mujjukire Obwakabaka bwammwe n'engeri gye butambulamu Obwakabaka bwe bukulembeza obutonde obuva eri Mukama Katonda abaagala ebintu byabwe birala bagende babikolera ewaabwe tewali agenda balumbayo ffe tetulumba nga muntu yenna mugamba nti jangu obere ku Bwakabaka atabwagala ffe tukola bwaffe ne tubeera basanyufu ne tubeera mu kintu kyaffe nga bwe tunoonya ekkubo lyaffe kubanga abakulembera bazza ewa Mukama Katonda tulina okuddayo nga tutambula mu kkubo ye yateekawo ne mugenda kutambula bwe muti mu ddoboozi eriddako ngenda kubabulira ku bantu b'ensi endala bye boogera ku Bwakabaka ababulina n'abatabulina n'ebintu bye baboogerako ebyetwetaagisa okumanya si kuyingira mu bintu birala eby'abantu oluusi aboogerera mu butamanya Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otumunduguleko emikisa gy'era baffe omukuume ng'amina